Anita Among gyali ku house arrest wali enakasero mu makage entegetege zimufamba oluvannyuma lw'okukitegeera nti musajja we Chris Obore n'abalala 6 ba officials 6 aba parliament munnange bali luzira olw'okubba ssente n'ogezaako okuzikyanga mu ngeri y'okuzibuzaabuza era bano okusinziira ku ssente eziba bangi ze bagamba nti baazibba ziri mu buwumbi 27 ne miliyoni 2 era nga eno munnange financial loss nene nnyo eri gavumenti. Kakati munnange Director of Communications and Public Affairs owa Parliament Chris Obore ono asindikiddwa eruzira n'abalala 6 ba senior parliamentary officials oluvannyuma lw'okubeera nga basimbiddwa maaso g'omulamuzi anti-corruption kooti erwanyisa obuli bw'enguzi ku misango munnange egiwerako egy'obubbi bwa ssente era nga munnange bano baaleetera gavumenti okubeera nga efiirwa omusimbi muyitirivu nnyo nkugambye nti ssente ze babavunaana okubeera nga zaabulira mu ngalo zaabwe ne zigenda okugula obutungulu n'ennyaanya zino ziri obuwumbi 27 mugatte ne miliyoni 2. Kakati gurupu eno erabiseeko maaso ga anti-corruption court lunaku lwakuna oluvannyuma lw'okunoonyereza ku ssente zino ezoogerebwa eziteeberezebwa okuba nti munnange zaadaivatingibwa era nga zino ezimu ku zo zaali parliamentary donations, ssente eziva mu palamenti nga zaakuweebwa bantu mu ngeri y'okubatonera. Kakati munnange bwe batyo parliamentary donations and corporate social responsibility activities era nga ssente ezo zaabula mu myaka 3 egiyise bwe babalaabalamu. Munnange officials bano ne babyegaana bagamba nti ezo accusations munnange kubasiba ku matu ga mbuzi kubaliisango nga bayita mu balooya baabwe. Kooti ebasindise luzira paka nga 7 July 2026 era nga basuubira okubeera nti munnange bagenda okubeera nga bakomawo mu kooti for further proceedings. Bongererizaawo omuli munnange n'okuteesa oba okutunuulira ensonga y'okubeera nti beeyimirirwa. Munnange nga bwe nkutegeezezza nti mu myaka egiyise ba officials mu parliament IGG abadde akimanyiiko era nga babadde banoonyereza ku nsonga y'okubba ssente z'omuwi w'omusolo mu palamenti okusinziira ku charge sheet ereeteddwa mu kooti. Ba prosecutors bagamba nti bano bwe batyo baddira ssente za gavumenti eziri mu buwumbi n'obuwumbi ezaali badde zigenda mu public programs bwe batyo ne bazizza mu byabwe ne kireeta gavumenti okubeera nga efiirwa ssente mpitirivu nnyo. Chris Obore mu kumuvunaana omusango gw'obubbi ono bagamba nti wakati wa 2025 ne 2026 nga akola nga Director of Communications and Public Affairs ono yabba ssente zikunukkiriza obuwumbi 5 ne miliyoni nga 2.5. Kakati bwe batyo offense eno ne bagireeta mu maaso ga anti-corruption court era nga oludda oluwaabwe lulemerako nga lugamba nti ssente zino baamwesiga okubeera nti azikwasaganya mu ofiisi ye, naye bw'atyo mu bumenyi bw'amateeka n'akwata ssente zino n'azikozesa ebibye
okusinga oba okuleka ekyo ekyali intended, okusinga omulamwa ogwazimuweesa ate nga bamwesinga. Kati Obore nkugambye nti era bamukyajinga n'omusango omulala ogw'okucyangacyanga ssente ng'azibuzaabuza ne banne bali abalala bamuvunaana nabo era nga bagamba nti ng'amaze okubeera ng'afuna ssente zino mu ngeri emenya amateeka, bano batandika okubeera nga bakola financial transactions nga bagendereddemu kubeera nga babuzaabuza ensibuko ya ssente zino. Era nga kino kikontana ne Anti-Money Laundering Act. Awo amateeka gavaayo mangu nnyo, naye gwe bagambe nti katwagala kuba tooki mummwe gye muyita First Family, twagala okukuba tooki mu bukoddomi bwa Muhoozi ne Muhoozi nti mukube mu tooki n'abo bonna abalala bonna bannaabwe bajja kugamba ogira olinda ku Museveni awajja okugambira nti anti kakati bw'onoogira ssente zino bajja zitwala baziteeke wabweru w'eggwanga, so nga ate kati mubaleke Muhoozi azimbe ku mwalo gwe Nakivubo n'emirala eyo bw'ajja okugamba. Kakati n'omulala eyasibiddwa wamu ne Chris Obore wamu gwe bata Daniel Adiro, ono Director of Human Resources owa Parliament y'abadde era nga ono ndowooza gwe basinga okuvunaana okubeera nti yabba ssente empitirivu nnyo, kubanga oludda oluwa birugamba nti ono wakati wa 2023 paka May 2026 Adiro yabba ssente ezikunukkiriza obuwumbi 14 ne miliyoni 600. Yabba ekyennyanja ekinene. Ronald Okema, Executive Secretary mu office eya Speaker, naye bonnange bagamba yabba obuwumbi 3 ne miliyoni 409. Mu kiseera kye kimu Rajabu Kaya Semalulu, Principal Research Officer, naye bamuvunaana okubeera nti yabba obuwumbi 2 ne miliyoni 17. Principal Protocol Officer Emmanuel Emron Okui, naye bamuvunaana okubeera nti nno yabba akawumbi kamu ne miliyoni 10,10. Yabba butono okubali waba ali mulese ndowooza bambi yabbanga ati oba ng'ate alina kulya ku busammambiro bw'abali mu ofiisi ekisinziira ndowooza akasente akabeera kayitirayo. Kakati munne Capacity Development Officer Vincent Otebata, naye bagamba yabba ssente zikunukiza obuwumbi 5 ne miliyoni 250. Kati omulala ow'omukaaga gwe bali badde bavunaana na bano ku charge sheet nga kwali ye oludda oluwa birugamba nti lutegeezezza omulamuzi nti bagenda kumuvunaana ekululwe mu separate proceedings okusinziira munnange ku mbeera ye endowooza oba emisango egy'endowooza bagenda kugireeta nga giri separate, bano bagadde babagatte wamu. Kati gavumenti nga bekutegeeza nti bano bagamba nti ssente ziri mu buwumbi 27 ne miliyoni 2 ezaabulira mu mikono gya bano okusinziira ku ludda oluwaabi, era nga benkutegeezezza zino zaali za donations wakati wa 2023 paka May 2026 nti zaali za donations, zaali za kuwa bantu kuyamba nga babawa buwi oba ebitongole oba ki, naye nga zaaliyo mu Parliament. Ffe twebuuzanga omusimbi omungi ogwo gwonna mu Parliament guvaawa obutalondoola, anti olwo bali mu kukuuma ntebe. Kakati essaawa eno ssente ziizo zabbibwa, kati olwo bakwata abaazibba. Kati waliwo abantu abagamba nti naye kijja kitya okubeera nga tayebwa ye ensonga eno alinga eyagiwonye. Ye Anita Among gy'ali, Anita Among essaawa yonna baali muteeka eruzira, naye ate nze nkirabamuko ansi egamba nti nedda, kubanga bwe kiba nti bamutwala mu kkomera weesanga nti yali deputy we Thomas Tayibwa naye ekitegeeza aba alina okukwatibwa, kubanga tewaliiwo mbeera yonna gy'oyinza kugamba nti bano balya nga deputy speaker talya. Tekisoboka. Evidence bagirina
naye ndowooza bagituulidde era awo ensinziira okugamba nti oba oli awo Anita Among ayinza obutagenda luziira ng'abantu bye balowooza olw'ensonga nti ate babeera baziikudde ensi eneeba ekirabo etya nti yettayibwa ate ye kyogamba teyalya ekitasoboka. Kati bano bwe batyo basajja tubakozesa obore bamukuba akalulu eri mu mambuka kati ate ne bamukuba ayigigi n'ajja n'amwongera akayondo ku mutwe oyo ye tajja kudda ngulu sisuubira. Anita Among nabagamba nti omusango gwe bamuvunaana sigwa kuba nti abadde ne ssente nnyingi oba money laundering wabula ssente zaamuyita okuba ow'amaanyi mu paalamenti. Okuba ne ssente si kizibu naye zaamuyita okubeera ow'amaanyi mu paalamenti kitegeeza nti ng'alina influence nnene era nga bagamba nti ebitundu 80 eby'ababaka ba paalamenti yabikontrolinga nti ono mu kalulu 2026 yatuuka n'okuba n'aba NRM bennyini yabakobya akalulu abo baasuubira okuba nti tebalinnya mu kimu. Kati ndowooza ebintu ebyo nga bajja babitunuulira babiraba bagamba ono mukyalo ono influence agijjawa naye nga munnange yo abadde nayo kati waali akyali mu kukubagana ye mulwadde ebigere yatambula abebbera naye ate munnange bamunoonya so nga ate n'okubeera nti afuna obujjanjabi obusingawo awo kirabika ndowooza tekijja kusoboka kubanga abasajja baagala abeera era nga boolaba Lukwago kyalina fulumizibwa bweru wa ggwanga kati awo lebibanga bibatabulatabulamu. Okay, tetugenda kusukkawo nnyo wano tusinkane mu mboozi zaffe eziddaku wano ku Uganda Tulagi nga bulijjo akoome.